Ensigo mu Agataliikonfuufu. Gwe neyandiyagadde okutandika okwenyigira mu bulunzi obw'embuzi osobola okulonda ku nkola bbiri okusinziira ku mbeera emu oba endala. Esooka ye abasinga gye beetanira w'otwalira embuzi eri ebyokulya kiyite free range system w'oziteera ne zeesakira mu padoka ze wategeka oba omulaalo okuzirundira mu kifo ku kifo. Eya free range yebeetya ye mulimi alina embuzi nga atuuse ekiseera n'azita ne ziva mu kiyumba gye zisula ne zigenda ne ziriira abweru mu ttale. Okukikola obulungi Mariam Nakagwa owa MS Farm emijeera kubuulira engeri gyosobola okukikolamu ng'agamba nti wanzitadde ku ssaawa nga 7 ng'omuddo gumaze okuggwako suulwe. Omusulo twalaba eri emabega nti naddala obuto gubuleetera ofuna ekyo ekizibu kye amabwa ku mimwa. Then ekyokubiri embuzi bwokera n'ozita nga gwolowooza nti bwokedde ozita zinaalya zikkute nnyo. Zitambula nnyo naddala ettaka liba nga lyolundiramu teriri fenced. Zitambula ne ziba nga zisaasaana nnyo so ne ziba nga zina chance y'okubula nnene. Embuzi ku nnunda eno zijjanjaba kitono kubanga gizirira ebayo omuddo ogw'eddagala ekikekkeza ku nsaasaanya. So eno mu ttale waliyo obuti obulinnakyo embuzi bwe zigenda zirondalonda okufuna protein supplements ezo tujjukire nti grasses okusinga zivaamu oba carbohydrate sources ate buno obuti bwe twandiyise oba shrubs ne buba nga buvaamu protein sources. So embuzi eya free range yo eba ne chance nene nti yeetabulira diet eyo. Nga tolina mulaalo azikulundira yadde padoka alunda ente asobola okuyambako nezitambulira wamu. Osobola ofuna oba neighbor alunda ente n'oba nga gwe oyisaamu embuzi zo kuba embuzi zirya zisobola okuintegratinga ne ziriramu n'ente. Wabula Nakagwa agamba nti atalina ttaka liwera enkola eno eyinza okulemesa obulunzi. Bw'oba nga tolina ttaka bw'oba tolina agenda kupangisa oba tolina gwo neighbor gw'oyogera naye bulungi nti onaateekamu embuzi zo ziriiremu mu nte ze togisobola bw'oba tolina ttaka. Embuzi ku nkola ya free range system zikula mpola bw'ogerageranya n'ezo endala kubanga zisala omubiri mu kutambula ate ekiseera zandibadde ziterako amasavu. Amaanyi egasa mu kutambula olugendo okuva ttaka lino gye liva paka gye likoma ate bw'eveeyo n'eyokwegattako olugendo paka ddaamu gy'eri gy'enanywera amazzi so eriya kingi ate n'ekyonoona mu prosesi y'okutambula. Mu ttale gye zironda n'enkuwa olutatadde ekyongera ku mirundi gy'olina okuzifuuyira ate kirinyisa ensaasaanya ku ddagala. Tulunda embuzi zino nga tuzirundira mu ttale ate mwe tulundira ente ebirwadde by'ente n'ebiwuka by'ente gattako n'enkukunyi era kiba kitegeeza nti ate gwawo management kufuuyira ku diwaminga oba olina okyongeramu amaanyi olw'okuba nti zibeera very exposed. Akuwa amagezi okusaawa ettale n'olyalula bulungi watangaale oggyemu enkonge ate obeeko ossa n'eddaamu eziyinza okunywera ku tuzzi ng'ennyonta eziruma. Twasaawamu ebibira twasaawamu ebisaka kubanga ebisaka bihabalinga oba bitimba emisota egyo gye timba zisobola okuliira embuzi zino mu ttale ne ziba ng'ozifulumya ate zonna ne zitadda. Waliwo enkola endala nga gwatwala ebyokulya eby'embuzi etugenda okutunuulira sabbiiti ejja. Dennis Kyobe yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.